ne SFC n'ebitongole bye bateeka mu ggwanga bakutambulirako era bakyakuyigga. Naye kati kyenjagadde okukulabulamu kibangamye kutegeeza ng'obudde bukyali nti Museveni yafunye spy software. Spy software ono mupya atya nti bw'obanga ennamba yo ey'essimu bagimanyi nga n'omuto gw'essimu oguli mu layini eyo, layini eri muto gw'essimu eyo, nti ne bw'oba togenze ku social media ne bw'oba tokomentinze nga ennamba gy'okozesa gye bamanyi publicly eri mu ssimu eyo, basobola okwaloketinga wawooli. Mr. President, kino yagadde ekikutegeeza ng'obudde era kyekindese kipayopayo nti bafunye software abega nti basobola okufuna omuntu naye bamumwagalidde nga tebagenda essimu banoonya mirongooti kasita bafuna omutwe gwo gw'essimu layini mwe guli basobola okufuna as long as nti essimu yo kweri basobola okufuna nga tebakubidde essimu kusika eriyo ng'oli ludda wasimu twagala tusinkana biki as long as nti essimu yo kweri nga ni layini gye balina kweri bagiteeka butesi mu software yo ne baloketinga woli ne bakusangawo. Era kyovula ennaku zino bakwata nnyo ba comrade nga tebategedde abo be basinga okwetaaga bakozesa software oyo tebakyakubira bantu masimu tumutubule ndo nasula ludda the moment layini yo gye bamanyi ngeri manyago nga bagimanyi bagiteeka mu software n'omuto gw'essimu bagufuna ne baloketinga woli. Kati ne bw'obanga ogambye nti okyusiza essimu bo n'oteeka mu ssimu n'ojja mu ssimu kaadi eyo n'oteeka mu ssimu kaadi endera muto gw'essimu ogwo still basobola okwaloketinga nga bakozesa omuto gw'essimu ogwo ennyini okubategeeza nti akyusiza layini ataddemu layini eno yennyini eba eri mmanya malala. So Mr. President wonna wooli nsaba okutegeeza nti tegeera nti ekyo weekiri era bakutambulira ku software omupya gwe baleese. Kati Mukama Katonda akkingiriza wonna wooli njagadde okutegeeza ku security alert yeyo obere careful nnyo ne ba comrade mwenna mukitegeere kiri nkyogedde nti mpa security alert president ne kiri jeno kuba comrade mwenna abanoonyezebwa temweyibaala oyo software bamuleese. So Mr. President njagadde okutegeeza obere aware about that software nti bamuleese ne specifically bamuleese ku tracinga wawooli eyo security alert emu ewedde. Security alert eyokubiri. Security alert eyokubiri gye njagala okuyisaawo wano kubanga nze nabagamba saagala bantu bange bafune obuzibu nga tusobola okuwaayo information. Security alert eyokubiri. Bannayuganda mwenna abawangalira mu Kampala Mukono Wakiso ne strictly Kampala district mu divisions ennya but main especially abawangalya mu kibuga Kampala mu Kampala Central. Abawangalya mu Kampala Central ng'omanyi nti okozesa boda ng'oli politically active onyumya nnyo emboozi z'ebyobufuzi ngenda kutegeeza nti ekikwekweto ekigoba boda mu Kampala kiri meant kulekamu ba state agents abagenda okubanga bagera state okwa-identifyinga ani ayogera ku byobufuzi mu pulaninga kikyemuzaako. Njagala bategeeza stage zonna eziri mu Kampala kati ezisigaddemu zonna ebitundu 4 ku buli 100 bonna bakozi ba state era bambega. Ngenda kusaba gwe comrade abadde yambisa boda stage kati ebitundu 4 ku buli 100 ebiri mu Kampala district mu divisions ennya but more especially mu Kampala Central. Buli stage ya boda yonna weri kati abasingako obungi bonna ebitundu 4 ku buli 100 bambega. Bannayuganda abeekolera emirimu gyabwe basinga obungi baabagyeemu era bakyabagoba nga bagenda kulekamu busajja bwokka bwe bugenda okubeeramu nga bukola emirimu egyo. Era babuwadde ne boda empya kwe bulina okukolera emirimu egyo nga minisita wa Kampala Kyofa Togabye ye yakoze omulimu ogwo. Njagala nkuzanyira akatambi kano obeere nga okala bulungi nnyo kuba saagala kugamba kintu nga totegedde kiki kye tukugamba. Naye bannayuganda muli bangu nnyo baakukola ki
temuli bangu nnyo bakujjukiza eyo yenkola emyezi ebiri ogwokusatu n'ogwokuna ogwokutaano zijjakukola livi nabeyo mbamutuuse kakati yemmwe baletinanti bano kutalo so muzikirize tembataliyani eno egenda okulumba olutalo olw'okufufugaza envuga evi mu kibuga naye singa obukulu envuga egamba katuve mu bulwadde tudde mu buki bulamu olw'ensonga eyo olw'obuyinza okunkweba pulezidenti Museveni okumulabirirako ekibuga kino kyeyantuma kibeere kirungi mu nteekateeka y'obwa simaati ey'ebuyonjo munzikirize amagye gano bataliyani eno njite egende ekola omulimu nga niyinze kumpa lipoota mu mwezi gw'okutaano kino kola omulimu buki kola omulimu buki ndowooza mutegedde bulungi kati kola omulimu olumya alright ndowooza mutegedde bulungi nnyo bannayuganda mwenna bali mu Kampala mukimanye nti boda kati isigadde mu Kampala Central bonna abasinga ba spy agents ba Museveni bannayuganda badde beekolera ejjama b'emirembe bonna babajjeemu buli gwolaba kati mu Kampala Central ng'avuga boda oyo spy agent so security alert njagadde egende mwenna gye muli mutegere bulungi ekintu ekyo mukifunye bulungi nnyo awo tuvuddewo bulungi nnyo kati awo bwe mba mmaliriza okubawa security alert nakano kankayiseewo kalala kagwa mu security alert n'okubagumya mwenna. 1. President olunaku lwe yasembyeyo okulabikako n'atuwa obubaka buno mwabutegedde bulungi nnyo kambuzanye nabwo. President lwe yasembyeyo okulabikako n'atuwa obubaka buno mwabulabe bulungi nnyo buno bulungi nnyo obwo nga bongera buyisaamu security alert. Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako leero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 olunaku olulala era olw'okwekweka olw'okwekukuma olw'okubeera kudduka newankubadde tetulina musango naye njagala mwenna okubeebaza olw'okusiiba abakatuliki nga nze n'abasiraamu. Alright, olw'okuba nti obudde tulina butono njagadde balaga vidiyo eyo mugitegeere n'okubazaamu amaanyi. 1. Oluvannyuma lwa president okulikodinga akatambi ng'ali mu kifo ekimu naye ekifo mwakitegedde olwedde omugasezibwa kwe yabadde n'alikodinga akatambi ako n'akata ku miti buno tokasaasaanya kyaleetedde ennyo endo esofeeri okupanikinga era ali mu kutya. We twogerera abasajja n'abakazi bambega okuva mu bitongole muli ISO CMI ba RDC bapuso bonna baagala ndowooza kufuukuula Sezibwa gy'atandikira mpaka gy'akoma okumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu waali baleese n'embwa ba RDC ba RCC bapuso bonna nga banoonya ekifo kyonna okumanya ali luddawa. So Mr. President njagadde okutegeeza nti abantu bano obawa emirimu mingi nnyo egy'okukola nakati bakyali mu kifo ekyo banoonya ddo mu bitundu byonna okumanya nti oba oli mu kitundu ekyo naye njagala obagwe bannayuganda baganda bange mwenna abagobera omukulembeze. Essaawa zino ze tulimu ssaawa za kafandalinga edda ly'obukadde era njagala bagumya okulonda kwaggwa ne tuwangula bato baakalulu. Pulezidenti ebyamutuukako byonna mwabiraba kati bulijjo abatamanyi kye bayita lutabaalo. Pulezidenti kyalimu kye bayita olutabaalo. Pulezidenti kyalimu kye bayita olutabaalo. Ffe ngaffe abatabaaza basajja Abaganda abalina ensibuko nga si yakumala kwebuuza kukwata kkale kireeta kasita omuntu agenda mu lutabaalo olutuufu kitegeeza nti omutabaazi aba alina access okutuuka buli wayagala n'okukola buli kimu kyalina okukola mu lutabaalo. Mu lutabaalo basobola okugaa ti munnange eva empigi ogende Mubende ku bigere nga toyambadde wadde engatto era ng'okutta akasawo ko ng'okutte n'effumu lyo gye bayita entwala oba n'ennyago n'oyolekere Mubende ku bigere eyo gye bayita olutabaalo. Teruliko kwebuuza ani. Kati president essaawa zino we twogerera ali mu lutabaalo. Abamanyi Oluganda wokka bakola ki? Be bakimanyi ali mu lutabaalo olutuufu. Weyaba nyinza okugamba nti ku mukisa gwa Katonda
ogumukulembedde n'empewo Buganda n'empewo z'abajjajjaabe n'anikugamba nti kati ebitundu 7 ali more safe than yandibadde nga ali mu public domain ne bannabyabufuzi. Lwaki? Njala kugamba nti kati by the grace of the Lord President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali more safer than yandibadde mu public ne bannabyabufuzi. Lwaki? Kati teri amuyinako access ku bannabyabufuzi, teri amuyinako access ku government, teri asobola musipayingako yenna bakomuledi oba ani oba teri asobola musipayingako. Kati alina access etuuka buli wamu. Abatabaazi bwebandibadde batuuka okutabaaza olutabaalo lutuufu n'okuwaba entabaalo ezo mu buwangwa n'ennono ne mu Bwakatonda. Okitegedde bulungi, mu buwangwa obw'ennono n'obwakatonda. Kati president ali mu lutabaalo lutuufu, ali more safer 70% by the grace of the Lord. Ndi tali bannabyabufuzi akola ebintu byandibadde ayagadde ng'abikola talina muntu gwagenda kwebuuzaako wadde okuttira ku liiso. Kyenva mbagamba nti mmwe abatamanyi Luganda n'abatamanyi buwangwa na nnono, president ali mu lutabaalo lutuufu. Yensonga temwasobodde kunnyonnyola na kutegeera nsonga zino. 1. The moment kasitola Omuganda yenna ng'ali mu lutabaalo ng'ajjemu nga tatambuza bigere, manya Kabaka alabaaye. Abasinga obungi temwakitegedde. Njagadde obbasomesa akabonerako nti kasita mwamulabe ng'ajjemu nga tali mu bigere, ekyo bayita olutabaalo lwennyini olutaliko wadde okwebuuza nti agenda kukola ekyakoze. So mutegedde bulungi. Era kyovula Museveni ali mu kusindika bambega luwamu okunoonya Kyagulanyi ono ali ludda wa. Mukitegedde bulungi. Abaganda kuno abatali Baganda manya omutabazi yenna tabeera mu ngatto. Era omutabazi atambulira mu bigere ke kabonne akasooka. So kati president bitundu 7 ali more safer than yandibadde bannabyabufuzi mu public. Kati asobola okwegazaanya ng'akola buli kyalina okukola ng'akiroozaako nga ye n'okutandika okwetegereza ensi bw'etambula baani be baani. So kyenjagadde obbagumya mwenna mubeere bagumu ku lwa Katonda, mukulembeze Mukama ajja mukuuma mpaka lwanaasa feesinga. Mpaka lwanaasa feesinga. N'ekirala njagala musabire nnyo First Lady yonna gy'ali. Ebyamutuukako mwabimanya, era kati ye ate mukambwe nnyo n'okusinga kye mbadde mulowooza. Time bw'eneeba etuuse ajja kuvaayo naye annyonnyole ensi ekituufu kyali ki na bwe kimu mugenda kitegeera. So awo njagadde kuyitayo obuyitizi mutegeere ensonga ezo era muzinnyonnyoke bulungi nnyo mubeere nga mumanya ebintu ebyo. Awo saagadde kubanga badde bangi nnyo ate mwamirumbu ye ate simuba ekibi bagano nja kujja kamala okukola emirimu gye nina okukola nja bategeeza ensonga zino. Kati ensonga zibategeeza bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo kati njala tugende ku katambi akatuleese. Akatambi akatuleese ke kaluwa mala okuyita keeno wansi. Mala okuyita keeno wansi. Bw'omanyi nti oli munnabyabusuubuzi ng'oli musajja, bw'omanyi nti oli munnabyabufuzi ng'oli musajja, bw'omanyi nti oli musirikale wa UPDF ng'oli ku ddaala ddene, nkusaba weebeereremu. Nkusaba weebeereremu. Lwaki? Nene linga security alert. Basajja ba Katonda bakabona abalina obululu ogwagala okwogera n'ennyanja esofeeri nga mukolagana ebbala mu Barugahara mugende empola. Bannamagye abakolagana ebbala mu Barugahara mugende empola. Abasuubuzi abagagga mu Kampala mu Uganda abakolagana ebbala mugende empola. Twabategeezedde lwaki ebbala bamuteeka mu ofiisi eyo kukuuma fayiro na bikolobero abagagga ne bannabyabufuzi bakoze mu Uganda. Olw'ensonga eyo ministry ekwasaganya ku baana n'abakadde. Kati mujjukira nti bakomredi ofe babakwata babalikoodinga obutambi ng'abasiyaga oba nga batuusako gu buli musamaani. Ekintu kino twabagamba bbala mu mwali. Kati mwena kye mbadde temumanyi buno obubaka njala bugende eri abagagga b'omu Kampala
bannabyabufuzi abanene mu magye n'abanene mu gavumenti bw'obanga okolagana ne Balamu be very careful. Lwaki Balamu y'omu ku basajja bakagwa ensonyi abaddukanya ebibanda by'obuwala obuto obukola omulimu gw'okutunda akaboozi k'ekikuvu naye nga ovudde mu kutunda obuwala buno bukola omulimu guno wammanga bukola profiling ewo gikola nga bwina ne video zebakwata wattu omaze okwegazanya ng'omusajja omukulu oguddeyo ekikoowukoowu ng'akaana kajjayo essimu oba bukamera butasobola kutegereka ng'akaana kakulikodinga ng'akatambi kano bakaweereza Balamu Barugahara obutambi buno babukozesa nga leverage. Obutambi buno Balamu abukozesa nga leverages emirundi ebiri. Leverage esooka bw'oba olina ekifo mu gavumenti nga kinene Balamu akikozesa okutiisatiisa oba okuggyako ensimbi bw'oba ogaanye ne bakuexposinga ne bannaddiini abasaba appointment ogenda sinkana Nnyali Yosoferi ne bagamba nti sooka osuleko mu woteeri eno nga bagikupangirisizza ogenda otuuka mu woteeri gye bagambye nga mulimu akaana akata akawala buno obuwala obumanyi obutunula obulungi kati akaana ako kasangamu nkagenda kuwa saavisi. Jjukira oli munnaddiini abasajja tebabaliraanya muzigo abasajja muliro tebabaliraanya muzigo olutuuka muli ng'akaana kakulaba kalina okukola nga kakulikodinga nga kasindikira mukama wako video ng'agisigaza. Kyova olaba nti abantu bangi mu Uganda ajja n'akola statement si lwakuba nti ajaagadde no bamwinako records ezitasobola kujja mu public nga weefulumira ajja kuba musajja wattu bamuyiye amanda mu mbugo okuli bannabyabufuzi bannamagye bannaddiini bannabyabusuubuzi bonna babalinako video ezo encoding ng'omulimu ogwo Balamu yabadde agukola nakati akyagukola. Eyo group mbagambye were mu Kampala yagikondakitinga ng'omuntu okukola ebintu ebyo. So mbeera aware about that nti omwami oyo si mulungi kubanga state agent era guno badde akoledde ebbanga bulungi nnyo. So ekyo mukitegedde njagadde mbategeeze naye linga security alert go wenna abakimanyi era ku bintu ebiyinza ku bintu ng'oggyeko okubba omusimbi gwa gavumenti ku bintu ebiyinza okukubisa Balamu empafu mutwe be bantu abategeera nti Balamu yabalikoodinga Balamu yakozesa abawana babalikoodinga era video bazirina kuliko abamagye abanene ne bannabyabusuubuzi mu Uganda. Nkiddamu ku bintu ebiyinza okukubisa Balamu empafu mu mutwe kyekino kyenvu bagamba mubeere aweya. Omwami ono alina ne ssente ziri abnormal. One, era ebiseera ebimu awona ne gavumenti nti singa abaatute gurupu ze ewa Nyandwe nga ziri politically motivated Museveni amugamba oba olina ssente esasula nze nja kusasula mu kooti eddako. Balamu ng'akwata ssente zaalina empitirivu ng'asasula gurupu ezo zonna z'abaleetedde Nyandwe ye nga wali awandiika nti on behalf of the government on orders of Museveni mbawadde ssente bweziti zijja kugira. So oyo mwami ne ssente zaalina ezimu teri amanyi ziva naye ng'akikozesa okuwola gavumenti. So mukitegedde ekyo nakyo mubeere nga muli aweya about it. Kati awo tuvuddewo njagadde okusooka okuyitawo mbategeeze ensonga ezo. Kati bwe tuvaawo olunaku olwaleero mu ggwanga erya Congo Biwoobe Miranga ne ku mulirwana e Rwanda mawulire mujja gafuna mangi nnyo abaafudde bangi nnyo mulimu ne bannayuganda lwakuba tebaboogera n'okuzika kukyagenda mu maaso naye ng'olutalo lukyagenda mu maaso mu ggwanga lya Congo. Naye bino byonna bivaawa? Bino byonna biva nti abasajja baali bategese okutwala amakanda mu ggwanga lya Congo n'okusalako eggwanga lya Congo okuba nti Uganda ate ye haabu ewova ssente. Kino bakikola batya okuba nti batambuza ebintu bino? Bakikola nti Uganda okuva lwe baagiwamba mu 1996 ssente zonna ezibadde ziva mu ggwanika lya Uganda zibadde zitambuza activities za Museveni mu system ya 50 Years Master Program saako ne system ya occupation. One, wali weebuuzizaako lwaki Uganda yeesinga balefugee abangi naye nga balefugee abo ensi zaabwe olwedde zaavaamu dde entalo? Lwaki?
Nyande Esoferi afuna sente okuva mu kitongole kya UN n'afuna sente okuva mu government ya Uganda ne basomesa ba refugee baabwe abava e Rwanda, Congo, Tanzania, Burundi, South Sudan nga sente zino basomesa. Oba document sente zino zifacilitatinga Abanyarwanda bonna bava e Rwanda nga bamaze okugraduatinga ku senior 6 ne bajja ne bajoininga university za Uganda ne bafuna ba handlers okujoininga politics, business, buli kimu nga sente zo zikikola. Recent mwawulira konti omukyalo ne yasaba trillion bobo kadde lukaaga nga bwakusomesa ba refugees nga ate ba refugees abasinga obungi bava Rwanda. Ba refugees bane batwala emirimu gy'abaana bammwe n'osomesa omwana okuva mu nursery mpaka ku university n'asigala nga talina mulimu kyokka abava e Rwanda ne bajja ne bafuna emirimu egyo. System bwete bwetambula. Kati ku lunaku lwadde lwa nakoze video ndozolera kumekolera akutaano nakola video ku Lwokusatu. Comrade Masembera akube essimu nayogera ku kigambo kya genocide 1994. Ebigambo byawandiikibwa ku bijjukizo ebyo ebiraga nti Abahutu Abaganda bava e Rwanda bebatta Abanyarwanda. Video tuyandise kyekimu naye nfunye furthermore reference about it twakonfirmize ekintu kituufu message bagiwandikako kuyo bagenda gijjako. 1 bwe Buchayi Museveni bwataddeko ekyo bakiyita smear campaign against the Baganda. Eyo program ngenda gikolwa ku saa 2 ez'ekiro eze Uganda ngenda gikola ngenda kuleeta kafulu agenda banyumira kye bayita smear campaign. Wabula smear campaign eno eva mu 1962 nengera 1966 eze etambula nga their main target is to smear Baganda with hate speeches and propaganda. With hate speeches and propaganda. Bino baddewo mukulembeze obuyise mu ntale zibaddewo nga mukimanyi abantu abattibwa mu Northern Uganda abattanga bambalanga amanya ga Kiganda bayogeranga Luganda ne bagenda ekkonga bakikola boogera Luganda bakolaki boogera Luganda manya balina ga Kiganda. South Sudan era nategezeddwako nti South Sudan tebaagalira ddala muntu ayitibwa Muganda era bali nnyo mu makomera nga wakimanyi nti Abasudani bagamba nti Abaganda bebatta omugenzi John Galanga bebamutta. Ekongo azuwere wekitabo kyaba ekongo watu Bagande e Rwanda kyekiriyo against with Baganda nga Museveni akikola kati yakola ebintu nabyejjamu smear campaign program ya sawa 2 eze Uganda. Si ekibadde kitulese ekibadde kitulese kyekiriwa kuna ku Lwokusatu nayogera ku lobbyist wa Museveni go bayita Adonia Ayebare ngono awangalira mu ggwanga lya Amerika ngali ku lukiiko olwa UN. Ngenzo okukola research n'okukola buli kimu ekyetaagisa tokaaba sirika tubagamba eggwanga baalitwala baaliwamba mwebase kando kuvire ku ntono kakkana wetunavira katambi kano ng'otegedde. Omwami gwe njogerako yono wano yoyo omwami gwe njogerako Adonia Ayebare musajja munyarwanda si muna Uganda. Omusajja ono ali related ku First Family, ali related ku Paul Kagame, ali related ku Nyandi Esoferi Tibaburwa, ali related ku Janet Kembabazi, muganda wa Major General Abel Kandiho eyaliko CMI director oyo. Abel Kandiho mujukira bulungi nnyo eyali mu regime nga kale kyezi kayihula the Inspector General of Police weyafu yapera Inspector General of Police nga Abel Kandiho ye CMI boss ebiseera ebibakwatira nnyo Abanyarwanda babasiba. Ng'omwami ono already Museveni yamu deploying adda okubeera ng'akola emirimu gye. Omwami ono ablockingira oba afuuka bloka wansi 2 both Rwanda and Uganda. Naye nga alina Oluganda Paul Kagame, alina Oluganda ku Janet,
alina oluganda ku Museveni olutonotono oyo Adonia Ayebare yajja mu Uganda nga azze bamuleeta nga ali ku amaze okusoma senior 6 Rwanda na joininga University ya Makerere University okusoma amawulire mwaka gwa 19 ngenda ba information 1993 weyajja okusomera degree naye nga avudde Rwanda kati weewuunye yakulira Uganda yashikira Uganda mu Uganda mu UN era ya blockingira Museveni ebintu byonna kati wano yono ne Paul Kagame oba Pilato omula bulungi nnyo okay mungambi first muziraba kale kanda betu wano first musobola ziraba yo au first muziraba bulungi nnyo our face muzira bulungi nnyo njagala commenting it kati we can see the we can see the face muzira ba njagala commenting it kati face muzira ba face muzira ba okay bangambi kiriya kati yawo ono ye muganda we Blood Blaza Abel Kandiho yo Blood Blaza Abel Kandiho yo kiyambia lubachoya katono lubachoya ye Blaza we oyo lubachoya ye Blaza we Abel Kandiho era ne musajja munyarwanda oyo Blaza we ye nyini gwe mbadde njogerako yono Adonia Ayebare kati ngenda duba vira ku ntono ono ye Adonia Ayebare yoyo Adonia Ayebare omula bulungi nnyo yoyo Adonia Ayebare alright kati kandu bavire ku ntono omwami ono tubadde tulwana Marijan Black Soul Fixer the Black Widow nenga ate waliwo ono the Black Fixer nga yatembe tabuli kimu ekya Museveni necha Paul Kagame maitu bagamba ne mwewusa obadde tosobola kukwata ku Kagame n'okwata ku Museveni ngono Ayebare Adonia wali atya Adonia Ayebare omusajja omunyarwanda awedde atonye Mori eyave Rwanda nga ze mu system eyokusomesa abanyarwanda mu Uganda batandike okutekinga over eggwanga omwami ono yali presenting Museveni mu United Nations mu America era omwami ono alileted ku Paul Kagame ku Museveni ne ku Janet mbagambye nti muganda we ye Abel Kandiho ekifaananyi nkibalaze former CMI boss Major General Abel Kandiho omwami ono mu lutalo olwaliwo wakati wa Uganda ne Rwanda okuggala border yakola kyamaanyi nnyo okuba nti border zino ziggulibwa nga bayita mu kuteeseganya ekisookera ddala Rwanda okuggala border za Uganda bali mu lutalo nga Rwanda erumiriza Abel Kandiho muganda wa Ayebare okukwatanga abanyarwanda bali mu Uganda nga abasibira obwemabege nga ye Abel Kandiho aganti bano bayeekera abazze okubega Uganda kino kyaleetera Kagame okusiba border ebbanga eryawerako naye nga bali mu mizannyo gyabwe kati bamala okuggala border ezo Kagame muwulire bulungi nnyo Kagame anoonya Winnie Byanyima Mukabesigye n'amutuma ajje ewa Nywande Soferiti Bahaulo amutegeeze nti ebikolwa ebikolebwa Abel Kandiho ebyokukwata abanyarwanda mu ggwanga Uganda n'abasiba bimenya mateeka ate nga kiteberezebwa era yali abega eggwanga lya Rwanda Winnie Byanyima najja n'ategeeza Nywande Soferi nti ekizibu olondo gwe mugambo yategeka okusaba erubaga ye mukyala wa Besigye yali mbitongole binene bisalawo ku nsonga ezikwatagana ku nsi no ku ddembe ly'abantu talina kye yakola dde okuwa omusango wabula
ono era Kagame yamutuma okujja okumediate otola information wa Museveni n'amusindikayo n'atwala obubaka wa Mukamu Museveni n'amugamba nti Abel Kandiho akwata abanyoro babasibira mu makomera n'abatulugunya kino kikiviiriddeko Rwanda okusiba boda zaabwe olw'ensonga tujja kufuna obuzibu nga bwe twafuna obwali mu South Sudan olw'ensonga nti ye oli agamba nti Abel Kandiho ne kale Kayihura bebakwata abanyarwanda basiba era kino kyaleetera Museveni okusindika adidigi ne bagenda bateesa ku border point na buli kimu ne bakimaliriza era mu nteeseganya muno Kagame yagamba nti balina okugoba Kandiho baba wakugula borders n'okuddamu okuteesegana ne Uganda kati Kagame bw'ateekayo okugoba Abel Kandiho afuna information yo nti bagenda mugoba mu kifo ekyo Abel Kandiho akubira Adonia Ayebare muganda mugamba nti owaayi mpuliddeko nti bagenda kungoba olw'ensonga ABCD lwaki tontaasa Ayebare agamba Abel Kandiho nti munnange nange mmeeza yange ejjudde ebintu ate sisoboleza ensonga nnene nnyo nina ebimala sisobola owulira bulungi nnyo ebintu byonna bingi nnyo kino talina we yamuyambira olw'ensonga ali nnene nnyo ng'ono alyamu namunondyamu namulindyamu Rwanda gye yasibuka gama mmanyi Uganda yakulya Museveni yamukubira Museveni akadingidi ekyavaamu Abel Kandiho ne bamujja mu ofiisi amala mujja mu ofiisi ensonga ne ziterera boda ne bagiggula bw'atyo Kandiho n'afiira omulimu gwe ne bagezaako omuteekako mu poliisi oba akyaliyo simanyi omusindikako ne South Sudan oba akyaliyo simanyi kati awava entata na buli kimu nenga byonna ono omwami yabirimu bulungi nnyo era yensonga lwaki nti yasirise ayogera lwayagadde olw'ensonga nti akimanyi bali ku mulimu mu Uganda tugenze mu maaso omulimu gw'omwami ono Adonia Ayebare mulimu ki kubanga agenda okuva e Kampala ogende jukira ava Rwanda ng'ali ku senior level ya senior 6 najja nayingire Makerere n'asoma n'afuna degree mu 1993 n'agraduatinga ono Ayebare alina bahandlers abamuhandlinga okutuusa awo ku level waali kubanga information nene nnyo njala jijabula tugende mu maaso Ayebare ono abulookinga buli kintu kyonna ekyandibadde kireeta entata ku gavumenti ya Museveni ku gavumenti ya Kagame olya bulungi nnyo abulookinga buli kintu kyonna ekyandibadde kireeta obuzibu ku gavumenti ya Museveni n'eya Kagame jjukira munyarwanda si munnauganda mu Uganda yajja nga musajja mukulu nga wa senior 6 era najja n'asoma n'ajoininga Makerere University okusoma journalism and mass communication ngenda bibaga byonna kati omwami ono y'omu bw'amala okubulookinga ensonga zonna ezikwatagana ku biteeso byonna ebyandibadde birumba Museveni n'okumuleetera okumulumba okumuggyako mu bukulembeze alina omulimu omulala gw'akola gwegulwa Adonia Ayebare y'omu ku ba agenti ba Museveni abana abakola okunaaza ensimbi za Museveni across the globe Adonia Ayebare y'omu ku ba agenti ba Museveni abakola globally okunaaza ensimbi za Museveni zonna zabba mu ggwanga kye bayita money laundering musasula emisolo ne mukola buli kimu sente ne zeewolebwa mu ggwanga ne bazibba mu ggwanika ne bazibba ministries Museveni n'azikwata n'azoba agenti be okuzitambuza mu money laundering across the globe nga bazozaamu nga bagula properties bagula emigabo mu makampuni ag'enjawulo nga sente ezo bazinaaza across the globe omwami ono Adonia Ayebare mu myaka gye buvuddeyo katono yalabikirwako mu mivuyo egya City Bank ng'emivuyo egya City Bank gyali gimuyindikire kuba nti ali mu money laundering ebbaluwa njirina n'obujulizi wano sikola kintu kitaliko obujulizi kati ono Ayebare abadde mu money laundering nga ya controlling ebbendobendo lya America ne North America nga yaddukanya okulongoosa sente za Museveni zonna enkyafu USA and North America as well.
ebbaluwa yeno wano saagalo lyagambye nti omusajja yogedde information talina information njagala kuwa buli kimu kyonna okire bulungi nnyo ebbaluwa yeyo oyinza obutagiraba wano nenja gipost n'ebbaluwa eno mwagiraba kodda ebbaluwa eno mwagiraba kodda yali yasoma bwetu greetings from Citibank NA. I'm the head of the Citibank Group Foreign Information Banking Department, which is responsible for Citibank banking relationship with the diplomat mission clients globally. I'm here reaching out to you regarding an existing banking relationship with the permanent mission of Uganda to the United Nations has with Citibank NA. Understand that the financial cooperation of Uganda diplomatic mission are responsibilities of the government of the Ugandan Minister of Finance and that of the finance officers at the mission ultimately report up to you. Olwo ngamaze okuteeka omamaze okumugwamu nti akozesa ekifo kye nga ambassador wa Uganda mu UN ng'atambuza ensimbi nga ziyita mu State Bank mu office information mwagifuna. Kansomeko wansi wasembayo katono. Citibank generally consider the head of each diplomatic mission that it banks as the beneficial owner and decision maker of the purpose of banking relationships. However, the certain situation are raised regarding the account of operations therein. We reached out to the senior management of the Commercial Minister of seeking for clarification and reassurance. In this regards, we would like to bring you our attention. Account number 688-1832540, titled Permanent Mission of Uganda to the United Nations, stroke NAM and G77 in a bracket. Opened on December 6th, 2023, the account was initially funded by the mission on March 13, 2024. The account signature were Ambassador Adonia Ayebare, Jesse Musinguzi, and Ronald Matovu. The account was closed by the permanent mission in August 28, 2024. The transaction through this account varied from the expected activities confirmed by the permanent mission at the time of the account opening. Based on the account statement separately shared with the current finance officials in a bracket, can you please confirm that the aforementioned account was opened by the permanent mission under proper authority of the Minister of Finance and that the transactions made through the account receipts and includes where normal and in accordance with the Ugandan laws and internal regulations of the Minister of Finance. Yeye baluwa jembadde mbagambye yeyo emulimbika mweje emivuyo. Katika tugende maaso wano. Mumaze okola nti ebbaluwa n'obujulizi obumulaga nti yatambuza ssente za Museveni mu America ng'ayita mu money laundering ne North Africa. Omuntu omulala ali abadde atambuza ssente za Museveni mu Canada ye mukyala yali ambassador Joy Ruth Acheng ono gobagobe Canada. Yomu kubadde batambuza ssente za Museveni n'okuuma ensimbi n'ebizibiti bye ne buli kimu kyonna mu ggwanga lya Canada kubayita Joy Ruth Acheng era ne yabaddenga money laundering nga akola omulimu gw'okuuma n'okutereka ebizibiti bya Museveni mu ggwanga lya Canada. Njagala kuwa information nga nkuwa n'obujulizi yoyo omukyala gobagobe Canada ambassador yoyo Joy Ruth Acheng yoyo yone abadde mmande era ku nsonga ezimu ezamugobya sigamba nti ezimu kuzamugobya money laundering wabadde bakiteekamu ekira byali byabufuzi ebyali bikudde ejjembe mu ggwanga lya America yoyo Joy Ruth Acheng mumujjukira bulungi nnyo omukyala oyo yoyo kumukubatamuza ssente za Museveni across the globe ne buli adde akikolera mu Canada nga tebannamugoba yoyo abadde azikolera mu ggwanga lya Canada nga yalongoosa ssente za Museveni zonna oyo. Kati bwe tuva kwa Joy Ruth Acheng
Then tugenda ku Henry Mayiga. Henry Mayiga on yaliko omu ku ambassador wa Uganda mu gwanga mu bwakabaka obugatira mu United Arab Emirates, ne especially akolachi abera mu Dubai. Ono Dubai yakizuula nti ono akola money laundering, addukanya n'ebyuma ebikozesebwa mu kuba zaala saako n'ebigulupu by'abawala abatunda akakyagera n'emize mingi nnyo. Henry Mayiga ono naye era yakwatibwa ku nkoona mu ggwanga lya United Arab Emirates okusingira ddala mu Dubai nazibwe Kampala. Ng'ono ensimbi zonna zibadde zivanga e Uganda okukola business za Museveni, okugula ebizimbe, okugula shares, okugula ebintu byonna ebyetaagisa. Henry Mayiga yabadde ng'akola omulimu ogwo nga ambassador wa Nyando Yosoferi mu ggwanga lya United Arab Emirates neyera yabesinga mu Dubai. Era ono Dubai yamunaabira mu ngalo nemugoba oyo naye yagobwa e Dubai bamugobayo yoyo Henry Mayiga. Mula bulungi nnyo yoyo Henry Mayiga. Kati bwe tuva ku Henry Mayiga mutegedde tugenze ku musajja gomwali mwerabira. Mujjukira bulungi nnyo Museveni yali atuvugira mu mugendo gwa movement nga bonna Bannayuganda balina kukkiriza mu kibiina eki kimu kya National Resistance Movement. Abazungu bamugamba twetaaga multi-party politics mu Uganda, twetaaga multi-party politics mu Uganda. Museveni kwe kuteekawo referendum ey'okulonda Bannayuganda bakkiriza okgenda mu kalulu k'ebyobina ebifuzi ebingi oba tusigale mu movement. Ne bateekawo referendum. Ebibiina ebisinga obungi byali biganye wabula Nelson Ochegere, erinnya Ochegere libasawundingira bulungi, yajja naye n'ateekawo yeesimbako ku bwa president ate ne yeesimbawo ne mu kakalulu akakyusa ebyobufuzi bya Uganda. Yajjira ku kanyonyi k'ejjuba akeeru, mu kanyonyi k'ejjuba akeeru ke yajjiramu okukyusa ebyobufuzi bya Uganda bive mu kibiina ekimbige n'ebifuzi ebibiina ebingi. Nelson Ochegere yennyini yeetaamu okulonda okwo. Kati Nelson Ochegere okumanya Museveni musajja buli amwesimbako nga siwe akuyisanga ekyonziira. Kati Nelson Ochegere yali musajja wa Museveni era bw'amala omwesimbako n'omuyisizaawo ebibye yamufuula ambassador. Nelson Ochegere abadde operatingira mu Nigeria ne mu North ne mu West Africa nga yatambuza ssente za Museveni zonna ozijja Uganda nga nkyafu ozingiza mwezi ensi okuzirongoosa mu kibayita money laundering. Nelson Ochegere era n'ono gavumenti zeebwe zamugwamu zamunaabira maaso ne zimugoba. Abatamanyi Nelson Ochegere yono Nelson Ochegere yoyo mula bulungi nnyo yoyo Nelson Ochegere, ambassador Nelson Ochegere omula bulungi nnyo yoyo ne agent wa Museveni Nelson Ochegere yoyo oyo Nelson Ochegere oyo yabadde operatingira mu Nigeria, West Africa ne North Africa nga ye sente zaffe zonna nga bwe zaavanga mu Uganda ogendo zirongoosa nga ziyita mu Nelson Ochegere mu Nigeria, mu West Africa ne mu North Africa nga yakola okulongoosa sente za Museveni zonna ebyobugagga byaffe byonna. Nelson Ochegere nga yaddukanya sekita eyo mu bendobende eyo. Kati wewebuuliza ani ayoza sente zaffe mu Europe, ani ayoza sente zaffe mu Bungereza? Mu Europe waliyo Marijan Blacksaw, mu Bungereza waliyo Mwana Madivan, waliyo ne Bannayuganda abala. Kati Museveni ekyo kyakola ebbanga lyonna ng'akola money laundering babba sente zaffe. Olya bulungi nnyo. Kati Museveni legitimacy mufukidde legitimacy. Mujjukira Chali eyamwesimbako oli alina ekisomerawo Nateete Robert Kasibante mbokooti jjo yamugambye emukkiriza okujja omusangira ne Museveni tagenda muvunaana. Mumanya amawulire ga Museveni kye gawandiisa olwaleero. Mbonaawo Museveni is free to swear in May after the confirmation from the High Court that there is no case to answer in the concluded elections. Kiri kye nabagamba nti yali ayagala legitimacy okuva mu kooti ng'aloza president agenda muwaabira.
kati nasindikayo agent we Robert Kasiba nti namuwabira kati ebisango we nababa bakuba mu bintu byonna koti ya confirminze Museveni talina kintu kyonna kimugana kola mu gwokutaano anoonya legitimacy kati mu nkola ey'ekifere Museveni yafunye abayaayo okuva e Bungereza mulowooza abayaayo bali mu Kampala yafunye abayaayo okuva e Bungereza abamugambye nti bava mu Conservative Party e Bungereza kwaddeko abayindi bana abayindi ba briefcase ndozoboneka MP bakabadde kamu ne bamuluma mu State House Entebbe namugamba we are here to work with you and we congratulate you as a United Kingdom government. You've come here to congratulate you and to legitimize you that you were elected. Nengo manyi buloka eyabadde mu ekyo. Buloka era yoyo Marijaniso. Buloka yoli muwala wa Madivani yasindise bana bafere bajje Kampala. N'abayaya abayindi. N'abayaya abayindi mbwayagala legitimacy. Video mwajira ku social media all over weri. Era ababuza mwempoze muge muva mu kibiina ki amuga fe tuva mu kibiina kya nkyogeddawo kigenze. Neno community y'abayindi abazze wano okuwa obuwagizi bwaffe tugenda kukola naawe kubanga gwe legitimated elected president baamufeza abayaaye ng'ayagala legitimacy. Okitegera bulungi nnyo kati be abakola emirimu gye batambuza ssente z'eggwanga. Bwe tuva mazo bategeeza emirimu bano gye bakola kati kitegeere nti ne ba ambassador bonna gye bali across the globe bonna si ba ambassadors bonna ba agent ba Museveni abakola money laundering. Government zimala bagwamu ne zibakyusa ne babaleko babakyusa bonna ba ambassador ba Museveni across the globe badiringa mu money laundering okutambuza ssente zaffe zibabba mu ggwanga across the globe nga mu Uganda tezikozeeyo. Eriyo abewunza mbwe eggwanga Uganda dungi nnyo lirimu infrastructures njala sooka kubuuza osobola okundeetera infrastructure nga si za first family nga za individual ba indigenous osobola ozindeeterayo. Osobola okundeetera infrastructure nga za ba indigenous nga si za first family teziriyo osobola bekubuzaabuza. Bwetumala okuvaawo okubalaga ekintu kya money laundering bane bakirimu amanya nga bawadde n'ebifaananyi bawadde bulungi nnyo. Kati omukulu Adonia Ayebare abadde fixa wa Museveni ng'atereeza ensonga ewaka ne mu kibira ne ku international level. Era ono nti ye supervisor wa cabinet ya Museveni. Supervisor wa cabinet ya Museveni ono buli ambassador yenna agenda okulondebwa oba alondeddwa ono yassaako omukono nti onaafuuka ambassador oba nedda. Era ayitibwa ex officio. Ayitibwa ex officio kitegeeza alina omukono olw'ensonga nti alimu Pirato, alimu Janet, alimu ne Museveni kennyini kubanga abali related ne Abel Kandiko nga muganda we mukyalina gavumenti oba muli under occupation. Era osangayo ekiganda nga kyewunza, osangayo ekisoga nga kyewunza, osangayo ekigisu nga kyewunza, n'osangayo ekirugwala nga kyewunza, n'osangayo ekinyolo nga kyewunza, n'ekinyankole n'ekikiga nga kyewunza. We are not under occupation. Are you fool? Tugenze maaso. Mbagambye Tony afixing ebizibu ye cabinet supervisor ono ye ex official kubanga ya signing ani agenda okubeera ambassador era ya appointinga baani ne ba minister bona amala bakuba mu tochi ng'omuntu. Tugenze maaso. Ngojeko oli omuvubuka abadde akola ku BBC British Broadcasting Council Alani Kasujja. Kati atono Adonia Ayebare yomu a controlling international media zonna ezandiyagadde okwaprochinga Museveni. Wulira bulungi nnyo. Adonia Ayebare ya controlling media zonna eziri ku international ezandiyagadde okuinterviewinga Museveni zitya. Bw'oba oyagala kujja Uganda ng'oyagala ku meetinga Museveni olina kusooka kulaba Ayebare Adonia n'akuwa terms and conditions. Ogenda kusinkana otya Museveni, ogenda mubuuza otya,
omwene answer ye answers wenyando tibahabulwa singa mbuze ekibuzo abayina answer yagenda okuddamu zonna interviews mwakalaba nga international media zijjo mubuuza zonna as controlling ye Adonia Ayebare tosobola kusinkana Museveni nga toyise mu Ayebare ng'oli ku international level eya media oba mainstream media ziri ku international level omala kufuna ono Adonia Ayebare n'akubuuza n'omuwa ebibuuzo byogenda okubuuza Nyandwe ate the same time n'omuwa ne answers zagenda okuwa Nyandwe okuddamu bw'oba tozimuwadde tosobola kulaba Nyandwe tosobola mugamba kintu kyonna ng'ona Adonia tasazeewo ekyo mukitegedde bulungi nnyo agamba volume refresh your phone bwe tuva ku ekyo ekya international media mujjukira bulungi bamala otubba akalubo 221 international media zipikinga interest human rights abuses zi escalating ng'emigo givuga bakuba abaana batta abantu ekitongole ekya UN High Commissioner mu Uganda kyatandika okufulumya information ng'egenda ku international mainstream media ng'eyambula Museveni okulinyira eddembe ly'abantu amawuli ku international level negakuba Museveni mukalwa akakali akabiri abiri mugumu Museveni agenda okulaba nga kimulya n'akubira fixa we Adonia Ayebare okuba nti mu degree gyasooka okusoma mu Uganda nga yakajja mu Uganda nkiddamu ono Adonia Ayebare yajja nga mufuuka mukulu yajja ina senior certificate ye Rwanda n'ajoininga Makerere University n'agraduate nga mu 1993 ngenda kutuuka yeeyo kati bw'amala omutegeeza nti amawulire g'ensi yonna nga gakutuli bubi Adonia Ayebare n'ategeeza Nyandwe Osofeeri nti ekitongole UN High Commission mu Uganda yeerimu abasajja abayisamu information bagiwa international mainstream ya okukuba n'amutegeeza mu 2023 nti nkuwa amagezi ekitongole ekya UN High Commissioner mu Uganda kiggalewo Nyandwe Osofeeri kwe kuwandikira ebbaluwa n'ategeeza UN High Commissioner mu Uganda nti tubawadde emyezi mitono nnyo muggalewo ekitebe kyammwe musibeko ebintu bye mugende nkooyo akamanyiiro bw'ati mu mwezi ogw'omunana mujjukira bulungi nnyo ekitongole kino ekya UN High Commissioner oya Commission mu Uganda bakiggalawo ne kivaawo Museveni n'alyoka afuna obuweererero naye ku biragiro byani bya Adonia Ayebare fixa ku biragiro byani bya Adonia Ayebare fixa ng'amaze otegeeza mukamaawe ate kaziriwe kuba related nti ekigenda okumala egobe mu kibya kwe kuggala ekitebe ekyo era n'awandikira Museveni ne bakiggala bamala okiggala ebintu bitambula nga ebyagala omwami ono wamala okukola emirimu egyo gyonna bulungi nnyo kati katuddeyokko eri katono awo nkuleese wano katuddeyokko eri katono omwami ono wajja mu Uganda okusoma diguli gye yasookerako yali y'amawulire yagisomera Makerere University bw'amala okugasoma n'ogakuguka omwami ono atandika okukolera Museveni emirimu mbagambye ali related ku Paul Kagame ekifaananyi kikulaze brother wa Kandiho ali related ku Museveni ne ku Janet as well banefyu bakazini abwe bityo nga bimanyi kati omwami ono mbagambye kati mumina kye mutamanyi nti Abanyarwanda bonna abali mu government positions bonna bava Rwanda nga balina senior 6 certificate ne bajja ne baba enrolling mu university za Uganda olumala enrolling nga bafundawo emirimu nga batandika okukola agenda okumala graduation already nga ali mu position ekola mwenga temuyina ki temuyina mirimu omwami ono bw'amala okusoma bamuwa ba handlers okutandika omuhandolinga Ayebare bahandola baali babiri handola asooka
kyannaku nnyo kyovula nabagamba gosiro about nation media lwaki omu ku bahandula ba Ayebale Adonia ye mukyala Season Nsubirwa oyo yoyo managing director one nation media NTV yomu ku babadde ba handlers be ate nebira bayinza kuba bayire bagatta ekyo sijja kyogera naye bagenti yomu ku babadde ba handlers be ebbanga lyonna oyo Susan Nsibirwa yoyo mula bulungi nnyo yomu ku babadde ba handlers be ebbanga lyonna owokubiri eyakola omulimu omunene nnyo omuguluminga omuhandolinga omushepinga omugamba buli kimu ekyokukola nokikola kitereeza nga bwakikola bamuyita late Onopito Ekomoloit eyakola omulimu gw'okushepinga Adonia Ayebale mu buli kimu kyonna kyalina kati bamuyita Onopito Ekomoloit ono yali yasumbira abawulire political analyst abadde mu government nga handling abantu abo and Katonda nga bwasalawo omwami ono Onopito Ekomoloit alla yamujjula ngena kuzomweza 27 mwezi ogw'omwenda alla yamujjula ngena kuzomweza 27 mwezi ogw'omwenda 2024 nga alina emyaka 58 ono oyo yashepinga Adonia Ayebale omufula kyali n'okutuuka okuba nti kati ya controllinga government money laundering system mu buli kimu kyakola oyo Onopito Ekomoloit oyo n'abalala njagadde kuwaako abantu babiri abo kati kyemutamanyi kikino kyekiriwa bwe mulizuukukira ne mumanya nti Kyagulanyi w'amaanyi nnyo n'okusinga gavumenti ya Nyandwe mujja kubanga obudde bubagenzeeko ekyo kyo bwe mulizuukira mutegera nti Kyagulanyi w'amaanyi nnyo n'okusinga kye mulowooza mujja kuzuuka nga obudde bugenze nabagamba ekintu kye tulwana 50 master plan tulwana occupation which occupation almost 60% eyinza okuba nga ebadde ewedde nenga temumanyi wano batuleetera baganda mannya ne bannayuganda mannya basomedde ku nsimbi z'omuwoomusolo bagulumingiddwa bashepingiddwa bannayuganda bennyini eyo system genetic yagamba nti yakusomesa barufiji ze sente zibadde zisomesa abasajja n'abakazi across the globe passport nga balina za Uganda buli university najola gosangayo mwana babaleetaano nga bavudde mu senior 6 ne bamuenrollinga mu university ne basoma ennimi tebeebaka gwewakira n'ofuluuta amagulu n'ogateeka agulu ku kitanda n'ofuluuta n'okuuma omukka ensiri ne zikwewunya nti yalidde biki bano 24/7 bamugamba baba handlers abahandolinga okubasomesa ennimi ze beetaaga abahandolinga okuba initiatinga mu politics wa Uganda bamasomesa mu bulamu obwa bulijjo bagenda kukola nenga ababikola bano bannayuganda bennyini ba indigenous basomesa abantu bano okitegeera kati gwe nookera ku makya n'ositunda akasooli n'otunda lumooni n'otunda muwogo n'otunda n'ettaka ery'omwana ng'omwana otagenda kufuna mulimu nenga abakikola bannayuganda batuliddemu enkwe okusomesa abantu bano kati abantu bonna bava e Rwanda nga balina senior 6 certificate ne bajja ne babaenrollinga mu university za wano ku ssente za gavumenti ne basaasana ensi y'okusoma PhD masters
okukola emirimu gya 50th Master Dynasty nga mwemwe basi n'okutuusa Museveni wano okudisikasinga ebyavudde mu kulonda mu EU Parliament ne Geneva nakati bakyakikubyako bakyatudde bagamba kyatuuseyo kitya gobadde okimanyi nti bayinza osindika ambassador nga bamuyita Namubyu naye nga Nkinzimaana ye controller wa embassy across the globe gwogolaba nga atambuza empapula mu office messenger nga ya commandinga embassy yonna nga munyarwanda gobadde okimanyi nti mu authority zonna baga nti authority boss yakuli ekitongole ekyo authority nga ye boss naye nga waliwo omwana akyalina mu university oba yamala nga yakulira ekitongole ekyo indirectly bwe kiri mu magye bwe kiri mu poliisi bwe kiri mu office zonna ne mu business zonna wano bateekawo kifaananyi oyo munasi bannayuganda baboosi bennyini be bano abaana abato abavubuka abanyarwanda embassy zonna across the globe ziri ba foreigners nenga ba controller bonna banyarwanda bebagobye mu migration recently bonna amanya mwagenzo gola nga basajja banyarwanda where are the Ugandans they are nowhere to be seen we are under occupation gosubido mwana ogenda musomesa agenda kujawo mulimu nga buli lunaku kati jo wichero batikidde abaana basuka mitwalo owo mwali agenda funa wo mulimu kati kyagwenkyalwana kinene nnyo mulaba bataddeko eboozibozi tosobola nakozesa bwongo obwo nti mu Uganda murder case tebagidiscussingako mu public nolaba state agents ba YouTube bagenza okukola bagenza okufuna information ku interview ku murder case what omwana omuwala yandibadde under investigations ng'ali mu custody ya police tata omwana natuuka ne time namuggyako interview eyasse namuggyako wati temukozesa mitwe gyammwe era ng'ogobera ba YouTube bannange eno storyma bannange n'omwana asaanako omwana musegu nnyo oli musiru mada eyasse omwana w'omuntu namutwala kamera muggyako interview omwana eyavuddeko ebizibu kati bamuggyako interview on daily basis n'ayogera mu kamera are you stupid oli musiru kyebayita mada keso kimanyi first suspect to answer yoyo muwala second suspect bazadde bomuwala bali mu custody bazadde bomulezi bali mu custody naye kati neko bakuteeba bamutunuzaamu kamera ayogera simanyi abadde ajjanga ng'obyogera luddawa mu nsi ezaakulaakulana bagamba nti tukukutte olina eddembe okusirika kuba byogenda okwogera byonna bigenda kukozesebwa mu kkooti ng'obujulizi tukuwa chance mukubira looyawo mu Uganda n'okwata suspect nga yasse omuntu n'afuna time oyogera bamulikodinga nawana interview mu Uganda suspect omuwala ba interview ba YouTube bamuggyako interview n'ayogera ng'akyali awo atambula what kind of nonsense is that bwetubavuma nti muli basiru nga munyiga Uganda the whole population mwetaga mindset temusobola kulowooza kyovula Museveni atusse nga mutandika kudiscussinga ku death yafudde bubi bandi badde bamusenga apozinze yafudde mu ango mbi yabadde mubi nnyo si yabadde amusaana yamusse bubi lwaki yandibadde amutematema oba yandibadde amutta nga mudda mu such stories kubanga temumanyi muli green about the law nga Museveni yabatega diversion after diversion temusobola kufumitiza mboozi ki ezitambula kiki bakuliyetinga temukyasobola kudiscussinga ku incidents eri mu Uganda ne insecurity mu discussinga bintu bya Museveni
Mwanga Kivumbi mwamusuula. Bakomredi bazze mu kooti olwaleero. President akyali kudduka. Tubanja Victoria ffe. Babakyusiza muli mu ntalo simanyi ono MOP simanyi yagenze watoto nonsense. Let people be. Tuwagambye avoid following politicians. Focus ebere ku president. Oba politician yagenze wani TV kukwatako. Eye president yanditegedde atya. Ani ali mu struggle mutuufu n'atali. Yanditegedde atya ani anonolwamu n'abantu. Abantu mbaleke. Era sirawane muntu alina kudda buyewoza kusimenage. No. Let people be mbaleke bakole bye baagala. Lwoko otegere nti bali ku mulamwa naawe. Ne mwoja na wafula point of discussion. Obanga aba wa platform okuva okweyogerako. Mubaleke bakole kye baagala. Ekyo kye kyabaleeta mukimamanyi. Tebali mu nnaku yo yafuuse MOP alinda kulangirirwa kulanga. That is it. Gwayagala plan B, think about the plan B. Tulina president kyatugamba kyekiddako. Okitegeera? Temuddamu ku discussinga ba MOP. Oba yagenze wa Museveni tubagambe mbaleke bagende. Oba genze wanita baleke bagende mubaleke. Kuliko mwana nnyoko. Tekuli mwana nnyoko mbaleke bagende. Kubanga mwe tumwategeera kye tudiringa nakyo. Ffe tuli president yabaga tuli balabira ku bikolwa bye lwaki muwa time mu discussingako. Balina right. Omuntu yenna alina right ekola ekintu. Naye embeera mwakikoledde asobola ogiroozaako kyenkola kigattako oba kyawulako. Bw'aba tasobodde ki, that means oyoyoyo. Okitegedde? Buli muntu mu Uganda alina right okukola kyayagala. Naye mu mbeera mwe tuli omuntu oyo alina osobola ekintu kino kye ngenda okukola kinaalabika kitya. Era ensi egenda kiraba etya. Omuntu atalina sense of humor okulowooza mu mbeera eri mu Uganda n'agenda ku pate bagenda kundowooza batya. Ngenda okulya emmere bagenda kundowooza batya. Kyenjagala mutandika okufuna obwongo obutegeera nti bano balinaffe tebalinaffe. But leave them to be where they are. Those are the human beings basobola okukola kye baagala. Let them be. Mwandibadde mbategeera. President yandibadde abategeera atya. So kyesaagala mugaane bantu kukola balina right. But ak'obuntu kali kikulu nnyo katojja kabaka nga tebakali. So temba discussingako. Tusiba tubagamba mubeere beetegefu. Ba politician esayo nda bakutunda. Ba politician baliko price tag. Asobola okuwaayo. Tebali mu revolution. They are after money. These are investors. They invest in money to gain profits. Bateekamu sente zaabwe okufuna amagoba nga gobonokera ku makya n'olunda embuzi ozifunemu nga gobono osuula omuceere ogufunemu ne bannabyabufuzi they invest in money to gain profits. Lwakuba bwajjajja oli gwakulaga nti yali mu revolution. Tali mu revolution. Tikisoboka. Kubanga guli mulimu. Politics mu Uganda mulimu. Si kujjako Museveni. Bannabyabufuzi bonna balina ebintu by'okufiirwa mu Uganda. Tebasobola kufiirwa bintu byabwe. Awo nabikabadde batereka ssente z'abakulu mu gavumenti tasobola kufiirwa bintu bye. So mbaleke. Omuntu watasobola kumanya kati ssaawa bw'obanga munnabyabufuzi tosobola ku boycottinga osuubira otya omuntu wa wansi g'okulembera agenda ku boycottinga. For reference or for instance, 1. CBS, BBS balwanyisiza Robert Kyagulanyi Center since 2021. Mayiga n'enyigira mu kubulookinga okutunda ba MP bonna ewasali musale. Era n'akikola nekibeera successful. N'akulyetingawo n'akabinja kaba intellectuals bwe muyita bebitiibwa ne balwanyisa Robert Kyagulanyi Center up to date. Mayiga MP gwe yakubira akalango ku TV oba ye gwe yakubira akalango mu constituency ye. Kiki ekikutwale wa Mayiga oliyeye emmere bakuyita muzungazunga. Gwe tosobola kumanya nti oyo eneme wa pate, oyo eneme wa boss wo. Tosobola kuteeka obwongo n'osensinga nti eneme wa nkyukakyuka oyo eneme wa boss wange. Bw'obanga gwe munnabyabufuzi tosobola kuboycottinga Mengo ba Mayiga
Osubidde nti nze nja kuboycottinga oba osubidde nti omwana era gwe yagala asandika okuboycottinga agenda kuboycottinga tebalabidde ku mmwe. Mengo mu Bulange Mmengo erwanyisiza Kyagulanyi guno mwaka gwa 7 ye mugenda batuyise ku mawuledi mugenze mufukamidde mwamulidde mu kibajja ba obuto mujja kudduka nange mbaate maamira amajimmwe. Tubagambye mweso mainstream media mwe muziwa hype nenga zisiba zikuba amawulire agakuba Kyagulanyi agakuba nope tewolero wandiseko nene musiba ku media tuze mutesa kiki ekisese kimusobola okuteesako kati muteesa ku kikati kimusobola okuteesako mu kigenda kuzza eggwanga oba kigenda kuzza bannayuganda. Ezo TV watali Kyagulanyi ne Nuupu TV tezina mawulire ne information tefuna ku social media 70% TV zabe zibesingako. Dayo okola research TV za Uganda zonna kebe radio station content wazo 80% bamujja ku TikTok na ku Facebook. Atuwakana kuteka comment ya wansi. TV za Uganda zonna content wazo 80% bamujja ku TikTok ne ku Facebook. Kitegeza watali social media TV za Uganda tezikyalina makulu. Lwaki muziwa amakulu abakulembeze ba national platform? Kobere mpinga wagwa, kobere mpinga wayitamu, kobere mukumiza national platform tekikwetaagisa kuwa platform TV zikuba kibiina zikuba mukulembeze. Buli MP oyina Facebook account lwaki temukola live streams? Buli MP oyina TikTok account lwaki temukola live streams ne mwogera ku nsonga? Nga Goleti bwakola namugga bwakola namugga akola live streams ku Facebook ne ku TikTok okwadressinga national matters oba national issues. Nemwe mulooza nti babaagala nnyo tebalina kye baagalako bw'otabaawo tebaliiwo. Bwe mutayiga ekigambo boycott kubanga mwe mukola amawulire teri wa NRM akyakola amawulire ku TV za Uganda taliyo. Teri yo wa NRM akyakola amawulire mu Uganda. Mbuulira abantu bameka bayita mu Kampala nga bambadde t-shirt eya kyenvu. Sibe bawangula. Mbuulira bannayuganda bameka bambala t-shirt eza kyenvu mu Kampala. But where are they? That means tebalina kye bagasa mu ggwanga. Nabo bennyini baazivaamu bazitya. Kitegeeza ewatali mmwe TV zaabwe tezigenda kukola. Bwe tunaba tusomesa abantu boycott nga mwe mukyagenda ku TV za gavumenti jjajja mukyatuvumisa nnyo. Bwe mumanga tusomesa boycott nga mukyagenda ewa mayiga nga abayisi nga mayiga yakuba Kyagulanyi. Statement yajogedde bwe yagambye ebyokulonda byawedde. Nategedde akalwa akabbye. Naye eno Bwakabaka mujje tubabudeebude kubanga Kabaka yekitaffe ffenna. Era alumirirwa nnyo abantu ba Buganda ayagala nnyo abantu. So mujje ffe tubabudeebude. Mukulu akatambi kaakano mayinza njogera nina bwino. Ulira wano mu Uganda bwe tukuba akalulu tuba n'abo abasanyuka tugambe nga bano abawangudde kyokka n'abaterebuka baba bangi ate oluusi tulaba ebikolwa ebitasaana eby'obukambwe oluusi n'abantu ne bafa ne ku luno twabalabye. Kale mwe abawangudde muzze mmeeme z'abo abawanguddwa. Katikkiro ayagala wabeewo okutabagana wakati w'enjuyi zombi olwawangudde n'olwawanguddwa. Abantu mubazze batabagane baddemu batambule baleme kuggwamu ssuubi. Ow'omu mbuga awadde obweyamo nti Obwakabaka we buli okubudaabuda abo abawanguddwa. Era bonna abawanguddwa mubagambe nti kitaffe waali Ssaabasajja Kabaka bajje wano tubeere ffenna wano tubali buzibu. Bajje tubeere wano bw'obeera n'ebizibu togenda ko ewa maama oba ewa taata yenkola ng'olina ebizibu.
All right. Yo jemugenda. 1. Ssaabasajja Kabaka lwe baakwata president eruka. Ne bakuba abantu amasasi ne babatta. Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'agamba twetaaga okumanya baani abatta abantu baffe. Mwamuwa butwa katono afe nakati musajja tannatereera. Twali mu kalulu akawedde ne bakwata abaana abantu ne babatta. Mayiga tewayogera kigambo kyonna. Kana akawedde for instance. Bakotta abaana, bassa abaana, bakubye abantu amasasi. Tewavaayo kondeminga. Ne bakwata ne Muwanga Kivumbi. Ne bamuteekako emisango gya Naggoma ne batta abantu 32 mu makaage. N'otayogera ku Muwanga Kivumbi. Gwe ng'oyimirira oyogera mbu simanyi osobola okuyita abantu ba Buganda baddingane. Olw'okuba nti wakabuka aba Buganda bufudde business ng'olonkinga commercial project after commercial project kubanga wagamba ngojja nti you are going to invest all your energy in commercializing Buganda Kingdom. Of course, successfully okikoze. Nti buli kintu ekikolebwako emmeka kifuuse commercial. Tekyali Wakabaka tebuliiwo. I can confirm to you nti Wakabaka Buganda kati yafuuse business. It's unregistered business company. Mengo Mayiga successfully agifudde company etunda n'okuguza ebyamaguzi. Tebukyali Bwakabaka. Alaunchinga business after business, business after business. Nenga musajja wa Kabaka bagenda mu makaagi ne bakuba amasasi ne mufuna abantu 32. Namuteka emisango gy'obutugita mwogeddeeko. Yakera ku macha n'ayambala obusuti obutudde kali ya Buganda najja n'enkwezengeze n'awoza mu Kabaka akunganya wonna abamenyese emitima mujje abamenyese emitima gwe kennyini ng'okimanya okulya Museveni nga ne Mukama mwali mwagala mutta Obuganda obufudde business kiki kyogenda okwogera abaana bali mu makomera bonna eruzira kitalero dda bonna ebitundu 4 ku buli 100 baana ba Buganda waliyo kyogeddeko ki nakati bali mu kooti babano simeji biggweredde baba video nefuluma okakafu bulaga nti mmwanyi za Uganda zitundibwa ngeza Rwanda nga nawe kenyi watuletera mmwanyi tesimayi mmwanyi tekola ki mmwanyi terimba ne mutasobola kuvekera ifanga ku nsongezo kubanga mukimwe mwina muli Baganda manya mwajja kusanya Buganda kusanya Uganda kati olweggulo ku ssaawa 2 ngenda kujja ne video eraga abantu senior campaign against Baganda ngenda kuleta kafulu agenda kube simu abyogere mu Luganda mu Lunyarwanda abategeeze mu lyoke mutegeere mu basajja mmwe abatayagala kutegeera Abaganda ebitundu 4 ku buli 100 bali makomera abakwati byofuzi tosobola dobogerako ozambu abawango bajimu bamanyige mitima ki Musukulu wa Buganda wangangu sene makage taliko ne mukazi bamukole byambyone notava dokonde binge kigambo kyonna nti okuluma kwa makaga musukulu wa Buganda kichamu Mayiga goina makambeka wajjanga toina de nyumba ne nyumba jolimu waliyeweza ya mwanyoko wamaliriza malizi oyinazi hoteli oyina amasomero oyinazi factory oyina amataka oyina buli kimu ogaggawadde oyina bizimbe bula kusereza Buganda nabafera bali Mmengo akaminja kakalimu David Wasajja wagwansibirwa Sara Kagere Agnes Nabaloga bakiwale male mwena mugagadde ku ttaka lya Buganda kusereza Buganda mwenyigira mu kuwabira n'Abaganda bennyini mbasibiso lw'amataka agana okukiziganya namwe Mmengo yafa abataka bonna benkizo balira ku nsiko tekuli n'omwacha asobola kubeera mu makage wadde ku buga ye mugenda muzunga muteeka Abanyarwanda buli mbuga ya Buganda weeri
abana empewo za Buganda ziri mu kuba baana tebakyalina bazituuza dde obutuuliro. Webuuze lwaki abalala bonna mu Kampala mu Uganda bonna Baganda. Kyogamba gwe ddala wokkawoka mu nsi yonna. Embuga za Buganda zonna muzitunze, ensozi muzitunze, buli kimu kitunze. Kubanga Buganda mbufudde bwa business. Eno launchinga Misinde, ono launchinga Luwalo, eno launchinga Singa Buganda dduuka, mubadde mu kimenti Buganda yafuusa Amazoni. Mubadde mu kimenti Buganda yafuusa Amazoni. Omuye yakwatagana n'abayindi baba yabajja ludda wa ne bateekawo kampuni bagiyita dduuka mbweringa Amazoni. You just order for a product ne bagikusindikira via dduuka. Launchinga project after project. Kubanga ye kyamanyi. Ye government our commercialized Buganda Kingdom successful akikoze. Era buli MP gwenda bango genzi wa mayiga. Bwe mbadde nesimu yo nkubulookinga. Obutayomba namwe ngaba komite muyomba nabasajja mumbaleke. Tosobola nga ndi omusajja alisiza Kyagulanyi akakanja mu Buganda mayiga gyogenda n'oli emmere. Bakazi mmwe ne basajja mmwe muli babi. Bakazi mmwe ne basajja mmwe muli babi. Musajja alira ku nsiko. Mutula after meeting mu discussing a next move. Kukolagana government abala mwagala kukulosinga. Mwenna babaka balibo almost yatano temusobola kwatagane mutande musasula school fees z'abaana mukusugula ebitabo abaana mugenda ku kitemu biteka temusobola ebusoboze temulina. Nga muddana mwozambo kimanyi kiki mwe sigenda balwako. Ndowooza omukulu Adonia Ayebale timu ye yonna mazo gibagamba ko gitegedde bulungi nnyo. Abagala okumanya Adonia Ayebale mukatambi muka video kali mukatambi mukafaananyi kano yoyo wano ngali ne cousin we Kagame. Kati oyo no yakiikira Uganda mu UN. Gosubira kwogera ekibi ku Rwanda ngono wali oyo. Osobola okwogera ekibi ku Rwanda ng'oye kazini wa Kagame. Kambisewo ne message then tujasekana ku saa 2. Ntira nnyo bagamba nti ebyafaayo biddiringana nenga temanyi lwaki tukyogera ebyafaayo biddiringana nti Museveni byakola Obote yabikola bitya. Museveni okubira Ssaabasumba wa Kampala Dr. Paul Semogi namutegeeza nti misa tesabirwa awaawo okujjako ng'oyagala nkole kye nakola ate ng'obuyinza obuzibu nabujja kudda ku ggwe. Ebintu byakoze okubira Ssaabasumba wattu n'Obote yabikola. Message yafuluma omubuzavanga egamba when President Obote blocked mass at Lubaga Cathedral in 1982, those are 40 years later, Museveni on February 23, 2026 alleged that blocking a mass at Lubaga Cathedral is almost a replica of what Obote did to the Catholic Church on February 24th 1982. Bakugambye nti ekikola Museveni kiyakoze okulemesa Ssaabasumba wa Kampala Archbishop Paul Semogerere ogenda maaso okukiriza mmisa yabadde Lubaga okusabira abasibe ogenda maaso si asoose kikola. Bakujjukiza nti bakikujjukiza nti Obote ng'akyali president wa Uganda naye yalemesaako okusaba mu Kereziya e Lubaga mu 1982 gy'emyaka 44 egiyise bweddu. Era oluvannyuma lw'emyaka 44 n'ennyanda Yosoferi mu mwezi ogw'okulenga 2023 mwaka 2026 naye yakubye essimu y'emu n'ategeeza Archbishop nti mugeza ne musabirawo emisaawo okujjako nga mwagala kulaba akanfa mu kitegeeza nti ebyafaayo biddiringana nti kyo kino nakyo kyali mu February ennaku z'omwezi 24 kiri kyali 23 kinabadde 24 kitegeeza nti ebyafaayo bikola ki
ebyafaayo bidiringana. Kati weebuuze baani abawamba abantu, baani abawambanga abantu mu kinaana, baani abasibanga abantu akandooya, baani ababuzangawo abantu, baani abatwalanga amataka g'abantu. But nga nfundikira mugezeeko nnyo okugula amaaso gammwe ba indigenous, otherwise ojja kumala school fees z'owerera omwana nga tannakyagenda kufuna, kubanga emirimu agifuna bava Rwanda. It is confirmed. Olweggulo ku ssaawa 2 tujja ne program egenda okumala egobe mu kibya eya senior campaign. Mugenda jjula mu Lunyarwanda ne mu Luganda saako ne mu Luzungu ng'omukenkufu ajoogera. Ebyange biwedde video ngifundikidde, tusingale kusabiriza kawungezi. Mweraba.